Bulandi nandi bakoya, bulandi nandi bakoya, mwana wangu ginda, bufumbo wongo chitau. Ofanga yondi bakoya, olabo ginda, muganda wangu ginda, de bufumbo wongo chitau. Usibiriddeyo n'ekisolo kiyana kyange kiruusi omukama bw'agenda alibaddewo nnyonyoya erinani n'eng'ogenda kyekiyana kyange ekiruusi. No scientific campaign, no scientific election, no scientific this and that. Tell a friend the man is back at it again. No. Naga de doko jako machele wangamanti president jabade no lukunga na ku NTV sabika the respect I give to my president. I have to see Boka watch him straight. Dida abamba lamba na ngezija nemba kukuba. Alwa badda kamuli angambe pege kwata kamuli. Neyanzege. Muyite bannamwe. Tuyina okufuna lales. Ebikujjuko bya lales tubyetaagira ddala. Politics. Bobo le bulayo ndo okunywa ku mazzi omuntu ena oli bulayo Uganda oli bulayo abeera making sure ngo beera ne chupa ye y'amazzi because omusana mungi nnyo ate amazzi gakuuma omubiri nga steady akasusu ebintu ebyo so ino kubeera nga wemanyiza amazzi tujja kibajjukiza amazzi bwe bulamu. Tujja kibajjukiza muyirweko watunga bitano tandike kuyiri mbere nga nsobola okukasukamu kasubata ali muntu yenna ali live bado ayite bannajja bulungi. Bagaye mbusina notification isandire okuba nazo zikola nti abantu mbo okubanya mbu notification bagamba mbusiba notifying whenever I'm live ekyo nkikola nti kati mugenda kunyamba kwe mwele abantu bitano alabajja twegattako kwekasonya aba video eno gitamze negenda mu State House ojja kuba onyambe ojja kutendeka ettaffaali ddene nnyo ku struggle eno kyokka kyenkusaba kubira ebintu Kyagulanyi byagera tukole twebuuse
Abasajja bagala kutukuba kalulu kutuba. Kati kata konze naawo okubera nga twebuusa. Nze bwe nzija onendeka face n'enkubuusa. Gwe kika kata kwata obubaka nga wembu kuwadde nawe no passing ewalala no kuba no kubaito okwekalakasa ku internet. Katandise okwekalakasa. Netwekalakasa tutya. Ngwaka information ene etambula. Memba metelele this information is power. Zena soko kuchibagamba ekyo. Ngasitenda kibagamba. Kuba kibaita information kasa government eji blocking. Abantu bafuna kumanyizibwa. Tebafuna kubeera nga batangazibwa. Kunsonga ezimu oba endala. Kakati government ene kyagala okuleeta baganda be munasonyiwa abakyala n'abaami mwenna balamusiza mu kategori gye mulimu abalamu n'abalwadde mwenna ffe kimu abaavu n'abagagga kyonna kyekimu people power n'ebigundi byonna ebirala mwenna kyekimu. Bobi Wine yagenze n'agamba nti waliwo abantu abagenda okwesimba okuba president nga baavudde ne bajjayo n'amabaluwa nga Lwamushana omuli kunamawulire Kabuleeta n'abantu ntunga abalala. Naye Bobi Wine agamba nti buli muntu yenna akkirizibwa okwesimbawo. Akkirizibwa. Information eno mugitambuze. Sagala munyigire muntu yenna yevuddeyo mbu yesimbawo. Akkirizibwa. Nti omuntu akkirizibwa okwesimbawo kuba president. Weewaawo ye yeesimbyewo. Ne buli muntu yenna akkirizibwa. Kino kitegeeza ki? Waliwo be mugenda okuwulira Lwamushana Bakabuleeta amanya ago mukawulira tugende empola. Lwamushana erinnya muliwulira yavudde n'agamba agenda kwesimba. Lwamushana erinnya oliwulidde Lwamushana munamuli bamuyita Kabuleeta. Kabuleeta Kabuleeta Kabuleeta. Nze manyi bajja kujjanga 150. Kwa bwe soka weebuuze Lwamushana bwe yesimbawo ewantu wonna asobola n'oweza abantu 10. Ng'omanyi Lwamushana osobola omulonda. Kwa manyi omuntu okwesimba okubeera ng'agenda ofuga eggwanga aba obusobozi bw'alina businzira mu bantu enjiri gy'amanifestinze mu bantu ze namba zaasubira okuba ng'afuna okuwangula akalulu kano. Lwamushana omusajja asiiba ku NBS ng'akuba Kerebe. Political analyst magala kwesimba. Tugere mu mazima netamala emirundi zimo famous dani Lwamushana. Nega shimba zimo famous. Penga mu popular and famous on ground here and the world. Lwamushana musinga fani base. Sisura kwesimba omuntu ngenda kuba president. Cheta gobo namba zinga nyingi nnyo. Bano bonna Bakabuleeta bajja kujja nga Bobi Wine yagambye buli muntu yenna chimukakatako okujja ne yesimba kasaba nga ayina ekigendo kya kubeera nga ajjawo na kyemalira mu 7. Abantu bonna bantu tugenda kubeera nga tubavuma tubawe ekitiibwa tubaleke besimba ne abamu tubategedde nti bali ku payroll nga Lwamushana bamuwadde ssente. Kabuleeta ayinza okubeera nga naye ali compromised tetwagala kubimanya. Yensonga ki Bobi agambye mujje nga basaabe. Kakati akalulu k'okubasaaba kano baleeseemu etteeka bye nabadde ndebe nga nsirise nti etteeka erigenda okubeera lya balita scientific election. Bannayuganda message eno mugintambulize. Scientific election muga bategeeza batya nti bwe tubagenda kukuba enkuŋŋaana ku radio, TV station, social media. Kitegeeza social media ntegeeza ku Instagram omusajja ono atumanyidde nnyo. Omusajja ono atumanyidde nnyo n'abasajja abajoozi. Ayagala okwesimba agenda ku social media kitegeeza ku Instagram. Akubawe enkuŋŋaana. Social media is as big as far as even WhatsApp. Gwagala okwesimba ogende ku WhatsApp. Gyoba okuba enkuŋŋaana. Enkuŋŋaana zigenda kukubizibwa ne ku Tinder. Kuba ne Tinder, Bado, dating site naye social media. Enkuŋŋaana zidduke tuziteekere ku Instagram. Gye muteeka bino ebintu ebifaananyi byammwe. Enkuŋŋaana ez'okulonda tugenda kuseekana kye bayita ku Snap. Social media, Snap. Social media yonna. Omusajja bw'atugambye bw'ayagala okwesimbawo gy'aba atwala akalulu ne ku zi radio. Nafusooka ne mbagamba omusajja oyo yagwa eddalo abafuga ne mugamba mbupenge ebikibi ky'ovumaganya omutamiivu omusajja towa abakulembeze ne mbagamba omusajja atufuga atakoye bukoyi n'omusajja abikandi bikolo nze ndaba ebikola byako nga Nambooze yavuddeyo n'abagamba omusajja yandibanga yagwa eddalo n'engendo ziri mulitegeera yagwa.
Bobi Wine nageza ku TV n'abagamba Museveni yakyasinza okubanga oyo musajja alimba. Ndine waba abalimba abanayugana nga mulaba video yange no abalimba bintu bekisinga musigala nga mukyawuliza gasiya. Omusajja akwesiza akawuka ka COVID kano okubeera nga bikimwacho ono. Lwaki tamala emirundi lero ovuddeo n'ogamba tewaliyo COVID? Bannayuganda babasibidde ebbanga mmeka ku COVID, business mmeka zifudde lwa COVID, bantu bameka abadde family zimenyese lwa COVID, social life yammwe efudde temulaba mikono gyammwe lwa COVID, naye ne bavaayo ne banawunsi nga teri muntu afudde COVID mu Uganda ebbanga mmeka lyemubonyeebonye. Mwatya gavumenti yakimanya teri muntu alifa nziramu mwatya mulidde akawuka ne musasaagana gavumenti yali ekimanyi nti temwaliyo muntu ajja kufa bwekira kuba kyanyakola konkulu kyo ntino teri muna Uganda afudde kawuka ka COVID yali ekimanyi oludde tewaliyo kawuka bajjuwa kaali baava ne babagamba nti teri kawuka bagendewo mu kkomera pasita ebateeka mu kkomera abadde akolera gavumenti ennaku zibadde bamugyeko akalimu ka sho n'anyiiganyiiga munabagamba teri COVID etamala emirundi yali yalwawo naye nga yali akimanyi so kitamala emirundi yekka buli muntu yenna alina kabiri ba minisita of simanyi ba minisita Retha Achenge baani abo bonna abadde bakimanyi teri COVID buli munauganda yenna ali mu kifo ekituufu e Uganda adde takimanyi naye omuntu abadde asenga okubeera nga alumizibwa twamubamba dda twamulwanako dda yabadde gwalaba video zange nekwembagamba nga tubabuusa ne tubakuba mu muliro omusajja abasiba katambala alina byagala okugusa byebino byatandise leero scientific election tambuza video kino kyalina okubeerawo kuva dda nga kiyisibwa mu kawuka tutuuke ku kino ekyakalulu kino kyalina okubaawo aba Ebola baafa dda twabagamba nga Ebola results muzirabirawo ng'oyo akutuka nafa nagoboni nakulanga video ne tubabuuza njagala omuntu wa COVID afudde Uganda eyo tukuze mu environment ng'omulalu asiiba lyagasiya tafa abana bakulidde mu nguuda awo mu myala gye Nakivube wabeera obukyafu ng'omuntu oyo tafa nembagamba mwana ndamu Allah tannanyiiga kubeera ng'atugirira akawuka kano mb'omuntu agenda kufa Uganda kumbeera Uganda omwana wa muntu Uganda gyakuzibwamu zakakawuka saakaterenga amateeri kawuka kano mirundi yabagambye mbu tuli immune abaddugavu nedda eri yali bizinesi yategekebwa dda abasajja abazungu abakulembeze bakimanya era manyiti buli mukulembeze yenna asibye eggwanga lye gwe guno omwaka gwasinze okugaggawala gwasinze okugaggawala e Uganda abantu bafudde lockdown kiriza statement yange eno e Uganda abantu bafudde lockdown tebafudde COVID era omuwendo gw'abantu abagenda okufa Uganda gwenda kweyongera nga bafala okuba nti lockdown wabula si COVID bagenda kufa okubeera nga babaggalira ewaka ne tebajja kufa kawuka kuba omuntu w'omuggalira ewaka n'omudepressinga n'abanga takola bizinesi nga tezigulawo kibumala okufa afuna trauma dani akawuka kaliko bagamba mbu ssenyiga baba kugamba nti no yambala mask ani agikola mask company yambabaze babaze representative wani kwaba n'abasajja bajozi gezo yambale mask itali authorized na kusema minister of bikoze bitya obeera muntu mukyamu Uganda obeera omenya amateeka buli kanyomero konna akabaddemu mu Uganda okubeera nga lwanyisa akawuka ka COVID sente yonna eyingizibwa n'efulumizibwa kunse eyenda mu lunyiriri lw'abasajja bano abanyunyusi gwe gomulanga Bobby gwe yakuba nga akutta akasefuliya n'abazuukusera bagamba bannaye abasajja banyagulula eggwanga balimalawo basabye obubumbi bakubye sente ate nga bakyakuba mbabuulira bakubye sente ate nga bakyakuba saasira mwana ndamu alaba video yange nakitwala serious ali awo abatwala serious asirisi ne bugundi buddata agira bugire bwati balina kibayagala okugusa kyekyo ne batandise okukola scientific election enkunga na muzikubire ku social media nze mbuuza
era zembuuza ebbanga libadde ddene nga bagamba social media teronda ebbanga libadde ddene nga bagamba social media si eritaminga abalonzi ebbanga libadde ddene nga bagamba radio station teziwulirirwa buli yonna propaganda abeera simanyi ku radio simanyi ezimu Museveni abadde munywevu nga ye era agamba abantu be babeera mu byalo be bamulonda ngenda kulaga abasajja bano nti bajoozi nnyo kati beetolozze emmeeza bagamba enkungana tuziteeke ku social media kwe yagamba edda tekubeera balonzi bavugane tulonda tukuba kubikkeere mbo kwe bagenda bakusinzira okubeera bakola campaign ndabye ka video ka Bobi Wine nga ababuuza ndi mubanda wa Kabaka ku CBS mundaba y'ebbanga ki wa CBS nkyazize emirundi emeka naye nga ate nabye njikoledde gitaddeko ettaffaali ndi muzzukulu ndi muzaana wano yabuziza buzuulu ekibuuzo busula naye buza amagezi n'agamba simanyi nozo bagumu gokka naye nga naawe okimanyi ng'agezaako okulaga nti buli radio yonna e Uganda abasajja be bagikuŋŋambe be basinga okubeera nga bazi owninga ekitongole ekifuga oba simanyi kye bayita empuliziganya oba kye bayita ba UCU bikoze bitya basajja be bakirimu ebbanga munnabyabufuzi abaddeko nga wakanya Museveni bw'agenda ku radio Museveni amugamba togendayo tewali kintu kyonna kigenda kubeera nga kiyamba opposition mbuno simanyi scientific election Museveni agenda kufuna gakuwabbira mubadde mu ggwanga nga amasannyalaze gavaako ABCD abantu bameka basobola okubeera n'amasannyalaze agawuliza leedi e Uganda tugende mu byalo gweobadde okimanyi jjajjaawo ayinza okuba nga talina n'amanda ga Eveready gateekamu gundi mu leediyo anawuliza atya omuntu ng'akubalaala okwo kati kasooke nkubuuze ggwe scientific elections balanze okuteeba n'abasajja abajoozi nnyo bayinza okukkiriza Bobi Wine okukubalaale essaawa 9 ku leediyo nga program agenda giwa Bobi Wine yekka nze nagamba omusajja Museveni tasuwala yakwata Besigye n'amusiba n'akuba campaigning ng'oli ali mu kkomera mutuge ekisanja kye bakwatya Besigye bamusiba Besigye yakolera campaign mu kkomera Museveni n'agamba era engumuze baga Museveni awangudde Besigye yafuna simanyi budde bumala kola campaign nga Besigye yalinga mu kkomera nga omusajja akola campaign bayiye dda abasajja baabwe mwenyalima abenyali bagenze dda mu byalo olwedde okukunga abantu kati kambuuze nzira nze mbuuza n'abasajja naye nekyali ggwanga nze n'omuntu awagira Museveni mu mutya kuba olina okuba nga toswala kintu just kiri awo kigaali nti kiyisaamu omuntu wa bulijjo kimulinayinga rights ze ng'omuntu ekimufulira ddala omusi oliraabira nga akyenyumirizaamu kuba mwana olw'ebintu byempuliza nengamba kati scientific election nga bino kati jjajja wange ali ebukoma nsimbi tamalina naka Facebook yadde ka intaneti anala batya Bobi Wine anawuliza atya enjiri ya Bobi Wine alina okulima essaawa eyo yerekereze bunno wakuba Bobi Wine agenda kubeera ku leediyo laale zino we ziyambira nti abantu omukulembeze atuuka ku buli muntu tuweereza abantu baffe ne bagenda nga bakunga abantu nyumba ku nyumba nti Bobi Wine ajja kubeera mu kasaawe esse muto mujje mulire ekigambo kye yeesimbyewo amabanga n'amawanga oba obutundu n'obutundu abo ne bavaawo ne bayimirira kasaawe ne bawuliza enkuŋŋaana kuba ekiruubirirwa nti omuntu wa Uganda abeerewo kalabe ku muntu amusuubiza akalulu ng'awulira enjiri ye live mukimanyi bulungi nti laaleezi ziba nnungi nnyo nti abantu batuula ne bawuliriza omuntu live ne bawulira omusajja abagambe nti oyo muntu omujja muwuliza ku TV nga amasannyalaze opposition Bobi Wine wanaagenda okubanga yogera kola amasannyalaze gajja kuvaako namutya musajja mutiitiizi nnyo nti nemwalonda mujjukira bulungi nnyo mu kulonda okwayita kuli intaneti yagijjako era bw'anaawulira ati nenkuŋŋaana muzikubira ku Facebook intaneti ajja kugijjako nkubuuza Museveni yagirako intaneti musawa y'okulonda kuli okutwayitamu ye mukoze eki intaneti ali emukoze eki emukoma nsimbi omusobuya omusajja ngambe teri masannyalaze kati kuba yeesimbyewo n'omuwuliriza otya naye nga bino byonna yali pulaani omusajja yanyweza ekigambo covid buli sekita n'agitta ng'aluubirira kano kokka
omukulembeze yenna okwesiba omuntu alina agenda okubeera omukulembeze alina zebayita ebbagule bamuwa oba embalirira yesereza agenda okukozesa mulaale sente ezo zibaawo ezo bamaze kati bezikuba teri sente za kampeyini bagenda kuwa bantu nti mwene mukozese kampeyini ezo kati bazikubye dda ate ogenda kuwungirawo abantu sente zaki bogera kugula sibayimbwa amafuta abakungirako bawe budget muzikozesa bwoti kati ezo bazikubye tebaagala zizogeraku sente ze bawo omuntu ayesimbye okuba president okuba campaign ezo bazikubye dda teziriiwo bajja kusinga ku CBS dembe mbusimanyi genda ku Galakise oje ku Facebook yo oyite abantu bakulonde singa bagamba buli muntu agenda muwa OTT singa bagamba buli bagenda muwa kibaita smartphone oba radio oba amanda abatali mukuni bagenda baga tewali kitegeeza atalina manda mu radio atalina masanyalaze atalina internet tagenda kunya kigenda mu ggwanga era agenda kulonda bandawulidde mbu ono wati yesimbiyo dulina waberanga wenkizo y'omuntu kika kusise basinza okutya kiri bwekide sinza okulabisa president Museveni ekimu kyekino kye bakuba okimanyi bulungi nnyo nti ebbanga eriyisa abantu badde balonda naye nga mubeeramu abantu betukwata n'obulunga bumakingi tugende empola wabadde obulu bwa president Museveni badde bamakinga nowulira nti bano babukutte bumakingi mubadde mulaba babadde babidisplayinga ku social media ng'omuntu akutte bwati ateekinga omuntu bwati akutte ateekinga omuntu bwati akutte ateekinga kati era etteeka temusobola kuddamu ddi bakwatiramu ate kikyasinza okubeera ekyangu okubba obulu kwe kubbira ku kintu kye bayitanga tekinologiya kyangu nnyo era ensonga kina Amerika yalowooza ngeri gye Donald Trump engeri yawangamba yalowooza nti Amerika liyakwatamu abantu babeeranga okukole bawulira obululu bwabwe n'abeerawo awo n'awuliriza ka Museveni Bobi Wine kuba baayagala ng'okulaba kye balabako kati bw'omuzza ku internet bagenda bubalira ku Facebook obuluze nze ngera ngamba ne bano abasajja bajoozi nze omusajja era kannambozi yagamba getali okukwata mu kawunga n'akagoya n'akasalaasala nga gyoyitalina ayinza kukola bintu ebyomukulembeze n'abalaga okupima akawunga nambozi yabagambye nadduka emisinde mu nnyumba ye mbw ali mukola pressure nateka okukola akozeekoze ebintu mu covid muno neŋŋamba naye tuje tuba gye tulaga nze era ngamba Bobi Wine muganda wange tukkiza buli byesoyeza scientific election agenda kutubba atumaze iza campaign tagenda kuzibawa nze mbadde musuubira mutambuza abantu mukungwe nkinko kiko bufumbo bumeremere eyo ng'omuntu yera akasente okubeera ng'ayita bando okumulonda ezo yibo bazikubye ajja kugamba agenda ku CBS oyogiri ate ne ku CBS amaledio kale kono waliwo ebintu ebigakugira nti ontalina kujja bagenda kugenda bamuwe ebbanga agende ku radio boogeri bo bafune chance Bobi Wine ogenda kwogera ekigabo ky'omusanyeze kagende ebyuma bife anti jjukira wano bw'oba ogenda ku ziradiyo ng'ezo ng'ogenda okukunga abantu ogenda gwenga gwe munnamunigira mu mmotoka yo muganda wange kano ojja kuba okuntakunta ogenda kusimba nga bakutereddeyo dda abasajja tolina kuyingira radiyo olunaku lukufe naye wali abantu ogenda kukasaawe n'okunga abantu balina gye bakulwanirako kongo ba poliisi egambye muno b'enkunga nazikome obudde buyise abantu balwana ne bayombayomba naye wano ojja kuba ovudde munnange emagere munnayogera ku CBS nga bataddewo dde egundi tandi ku ledi eri wayogera booti tolina kubyogera booti awo nga bataddewo ng'olunaku lufu ng'ebidde bayiwa notice nti otalina kudda omusajja yagoye akawunga n'akakwatamu akagoye n'akapima n'engamba otugende tikyali ggwanga talina muntu ayinza kukola kintu ekyo nze wenatira n'engamba talina muntu akola bintu n'akola akozeekoze obwintu n'engamba naye mmwe ono yatya bannaye scientific election tesobola kukola mu Uganda gyokka tesobola kukola mu Afirika tasobola kukola mu Afirika nawulyeko konti mukazi we yafuna akawuka ka covid yakajjawa yali ku updates
Updates. Bana abasajja batumanyidde nnyo bannaye. Simanyi bbanga COVID yatandikira mu Uganda okubasiba naye mwenna ebbanga eryo mulitegedde. Kyali kusigaza mugagga nga mugagga, omwavu asigale nga mwavu. Muyingira akalulu. Emmere gy'abawadde nga bwe yagambye amata amafu. Obungo butatuukiridde ebijanjalo by'akawukuumi. Mubadde okwo. Naye ng'ensi gye tulimu yesinga okubeera nga yandibadde nga yatutumuka dda mu bintu by'okulima. By'obulunzi. Ne mufunye ku kadde akanya ku mata amafu. Musajja munyiivu oyo. N'amata agafumu ganyweddemu komugawulidde we gawomba. Business z'abagoba ddamu afiirwadde emirimu. Ate n'abaga nti population agiyo increase nzi. Mweri ebbanga lya COVID musobodde okubeera nga mwegadanga. Era omuwendo gw'abakazi abalira embuto n'abazadde gugenda kweyongera. Yatandika 22 March mu Gwokusatu tuli mu gwakumeka. Njagala ombulye kuba mwaka seero obadde oyimiridde otyo. Obadde osevinga obadde oyingiza. Tandikira. Buli kimu akikubi. Akikubi. Awo. Bulaya tutambula. Bulaya tutambula. Jikasimuka. Ekimu tukikola. Bantu bayingiza. Asigaza omwavu nga mwavu mugagga nga mugagga. Abadde akyagalira. Yali tayagala gwe mwavu gw'obeere ng'osobola okulevulinga omugagga kuba obadde mukozi nnyo. Bw'akusiba amazzi ne k'obadde okoze n'okabadde osevinze okubeera ng'osobola okukateeka n'okwonoona n'okakozesa. Kakufuula omukambwe ennyo ali awo ali desperate ali miserable kati oli miserable. Tokyasobola kwesalirawo. Scientific election batugamba internet kuliko kituufu. Omuleese akalulu. Jjajja wange tabimanyi nabimanya. Ani agenda omulondera? Bino bye mbagamba. Yatya nnyo. Mama gye bayita eddoboozi mmwe. Museveni yatya nnyo Kyagulanyi wayise eddoboozi wabeerawo okubuusa obuvuko gy'omusajja yatya nnyo yakukuta yatya nnyo lwaki abasinga badde beesimba okuba pulezidenti babadde bapalapaseebe ng'apanga abapanga abasinga wajjawo miziki omulasita zaayimba ebintu ng'aluyimba alukuba leero nga luva mu Dream Studios ekkotido nga baalufunye kati wajja mu byobufuzi eddoboozi n'aliisaamu eyo yonna mwana wange abajja yatya nnyo oli communicator mukwasaganyi si palapase ayogera ekintu ne kibayitamu oyo aba muzibu oyo akommunicating oyo nawe n'okwongezaayo afazali aluyisa mu muziki yagamba kino kiki yamukubayo ennyimba nga 2-3 tezisobola na kuzannya wonna baazisiba kati mbonga bwe bayinza omukkiriza okubeera nga twagera ku leediyo ku TV yatya nnyo naawe yatya nnyo mbabuli yasinga COVID teyajja yosajja singa yadduuka ddala wameme singa yakubwadde emmeme ng'okimanyi COVID oyo awuuzezaako Museveni okubeera nga pressure tezimukuba
Taze mukulaba ku kibayita pressure ya Kyagulanyi. Taze mukulaba ku pressure nkungana za Kyagulanyi ngezibadde nga atya nnyo. Nazisiringa ati. Waliwo ebbanga Museveni yatiira nga Kyagulanyi awo. Covid we yajja n'agamba awo kamusibire ewaka. Teri nkungana za people power. Ayya! Covid abadde ndaba ku kiwa Museveni. Yagamba ndaba ku ki? Babadde bandi bubi. Covid n'abeera nga akakkanyiza enkungana z'omukulembeze waffe. Yabadde atambuliyo nga mu maziika. N'abaako ebigambo byateekamu abantu okubeera nga abalyowa ababuusa n'akisiba bw'ati. Era ndolidde ebbanga nze manyi Kyagulanyi obusungu bwalina nti bamutadde ewaka. Babadde amusimbe talina kyasobola kukola kintu kyonna nga we yatandika ne gali amaanyi ng'ayita mu bantu. Ono abadde kaseera y'ensonga kino akawunga akagoya n'akasala ye abeera mu katemba naye nga akutte bukwasi Kyagulanyi n'amaanyi ga people power bw'ati. Owulidde? Awo ensaasiri omuvubuka omuntu agamba nti mukwano gwa Museveni. Museveni abeere mukwano gwo nga tonaweza na myaka 7. Oli musiru. Atagera n'okwefuula seba bagambe nti mulimu abagane bya scientific election twakalutwaka bakubi mu Africa obaje bayita scientific election. Balina okulaba wano. Eno mukubirako bakwali. Museveni ono ajoga nnyo yankubiddeko neggulu. Ono mukubirako Museveni ono yankubiddeko eggulu. Mukulu Lumbuye Ssabo. Ogamba kijja penge. Nze nawedde mudda amaanyi Lumbuye. Amaanyi galuwa gakwedde ag'ekisajja agakalulu. Ag'ekisajja go gayiza tagakugayiza okuzigwa mu Lumbuye. Agakalulu gaggwamu ensimba nga nyirekeredde. Jjajja mba mubazeemu amaanyi. Nate twogera kalulu. Scientific election bino saabitegedde. Kati kyoba totekyebeza scientific elections kubanga ne tujjamu okubirayo. Tutya tutangazeemu anti. Kati kankubuulire bw'olabanga engo yali egoba embwangenge kuba livansi edduka manya waliwo ekikyamu. Museveni akoze buli kimu ekisaana okulaba nti alemesa campaign mu Uganda azise ku scientific election. Jalombulira omusajja kiwa NRM asobola okujja n'akola live newezaako abantu 5. Ataliyo. Ngatagera tugamba ki? Kuba bwe tugamba bateekawo senta ku Okero House ne bagimaliramu obuwumbi 6. Nga ya social media. Tewaliriza results zaafuluma okumala omwaka mulamba bwe tebalina kye basobola bafeeriya. Kati Museveni baba bamuwaana ne katiimu kaakaba yaya abafere kati baba bazze ku social media bazze mazina ge tusinga okutegeera. Twema tubanirize bajje tulabe. Bazze mazina g'enkima ge tusinga okutegeera ffe tulikolera ku radio buli wa kifala ffe tubadde ku social media kutubadde. Tubanirize bulungi nnyo bajje ani gwe bagenda okulira ku social media ategeeza abantu abakyusa obwongo animbulirayo dandala kyagenda okujja ku social media awo. Nange ndabo nabe byalina bisasi. Ogenda kuleta no damage ofuna opondo. Atayina kyayinza tugamba oyo seba. Yeke nyine atunange ndaga muntu yeke nyine tena kyasobola oletaani. Ono mulindo alinga nga yagaya makoloni talina kyasobola kwogera kuba yennyini teyetegera kikyaliko. Ogenda kuletaani oli mutabani we nagamba yibwa alinnya omuti asigala obusigaza makola tekusigala ani agenda okujja. Ani agenda omwogera kennyini nejjo tezikyasobola kwogera bw'anywa obuugi abanga anywa wala gyamu kyakatalina kyagenda tugamba.
Olira tebana kye bagenda tugamba. Ekisooka katibo kenyini batandise okwenoonya. Ono omufere Dana atwinde saa yonna isegenda mukwata. Mu COVID-19 yakabba obumbi 20 obwa ssente nkalu bamutandise omuntu kawo kunoonyereza. Kati wali kye bagenda tugamba. N'atwino yabbye ssente kubayina kayaga oyo mukazi abbye ssente jjukira ali weyita wa Museveni mu kusooka nga tannafuuka dokita by'ekifere. Yasooka kubeera waitress wa Museveni. Yali aweereza emmere mu State House. Oyo fala yali asavinga Museveni emmere tabangako na dokita ebipapula bijja ku Nassaloodi. N'omusajja atujooze nnyo bannange. Ate kati weyita n'amufuula dokita akulira ebyobulamu. Anti bali buli bumere mumanyi abakazi Museveni baalina ggwe. Jindako ogambye ki? Namu statement. Omanyi abakazi Museveni baalina. Manya ati mukyala Janet. Mukyala Janet yo second hand. Museveni alina abakazi abasukka ne 30. Ono Janet ye first league mulaba ng'ekifaananyi naye kati waliwo ne gubafulumizza jjuwa mulenga alina abaana 2. N'ekifaananyi kyafulumye waliwo n'omulago engendo baleta mu breaking news. Either on Sunday oba Friday ngenda baletera omukazi omulala. Buli mukazi yenna abadde powerful mu gavumenti ya President Museveni yamuwujja ekiwojjola gwe si mawulire. Nono Catherine Kusasiro atulekana yalinga omugugu gw'obuleega atasobola nakunaaba ne yeetukuza kuba yeetaaga shawo bafa ya Brigadier Omunaaza. Ono naye okwogera z'amaanyi alina kyali. Togamba era Museveni takuwa kifo kya buvunaanyizibwa ng'oli mukazi nga tamaze kukwambula ngoye ekyo tekiriiyo. Yerumbuye. Byenjogera mbinako obuyino. Kati buuzo ono yasinzira ekayunga n'akuba essimu ng'awoza simanyi pulezidenti kati abantu bagambye mbu babagoba ku ttaka kati koze tutya abo abakazi ekika ekyo banja ono simanyi oyo mukazi y'ani ono Nantaba. Buli mukazi gw'oli ayogeza amaanyi mu gavumenti ya President Museveni manya nti yamuwujja ekiwolo piriyodi tobanja. Oyo kyali alina n'abaana abayonko oyinza okwebuuza oyo musajja si mwangu nnyo. Kati tudde ku point. Ekisookera ddala certificate elections mu Uganda tezisoboka. One, ye kennyini Kyagulanyi yabagamba tujjawo OTT abantu bafune access ku internet so that n'abaana abato wabawo ensobi yonna ebezze mu bulamu bw'abantu basobola okukozesa internet okusoma. Oyo omuyaayi ne bateekawo OTT ne bagana okusiba Kyagulanyi. Kubanga Kyagulanyi yalaga tukendeeze emisolo abantu basobole okufuna access ku internet. Ye kennyini n'ateekawo emisolo Kyagulanyi n'akireka kati ataddidde gyayagala tukubire campaign ewali omusolo ekyo kisoboka tekisoboka. Tulina radio stations meka mu Uganda. Bantu bameka bawuliza radio stations. Tulina TV stations meka era abantu bameka balina TV. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri bw'abanga ayagala elections certificate elections zibeerewo njala atubuulire lwaki TV baziza ku prepaid. Kubanga Uganda abantu basasula omusolo kiba kitegeeza nti omuntu omuteeka ku prepaid ebeera choice ye. National Airwaves za Uganda zonna amayengo ga Uganda genda kupeerwa ne Uganda bagokonshomingira bwereere. Kyovula batujja ku analog ne batuzza ku digital. Digital that means omuntu wadde mboga nti ngenda kusasulira channels n'endala zirabe kubwere ngeze gwanga. Kati gwe n'otujja ku analog n'otugita ku digital nga n'amayengo ge Uganda tegasobola kubona Uganda border zonna. Abantu b'omu West bawuliza radio ziva Congo na Rwanda. Abantu b'eri Fort Portal bawuliza radio ziva Congo. Abantu b'omu North bawuliza radio ziva Sudan. Abantu ku border ze Kenya bawuliza radio ziva Kenya. Eno side ze kali zo radio ziva Tanzania. Kati abantu bagenda kufuna batya information. Okitegeera? Ne mu Kampala mwennyini muliwo watali network y'amasimu ngotosobola kufuna message ya WhatsApp. Ekisookera ddala alemeddwa okumanya nti tuli third world country alowooza tuli mu second country tuli mu third world country. Okitegeera? Whereby nti ne kanyini tamanyi kukozesa internet tamanyi kukozesa simu kati bantu bameka batamanyi kukozesa internet. Kyekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri njagala atubuulire bwe bamala kampeni za scientific akalulu kagenda kulondebwa katya. Kampeni ziwedde abantu bagenda kulondebwa batya ku ground. Era lwaki mu magezi gaabo amatono lwaki bagenda teekawo okulonda akakulu scientific ng'ate bakimanyi nti abantu balina kusimba mu layini okujja okulonda omuntu omu. Kati bagenda kukendeeza ttani apu y'abantu obutalonda oba kiki.
ekyokubiri bekenyini abali mbyokulonda benyini abakuleza okulonda Simon Byamukamoyo judge Weto Commission si mubbi mulwadde awo wetampisi kundi aine misango gyabuzaabuza abantu byabbaka amataka akolagana baye mu government oyo mubbi newo mulanga ayogera mubbi yennyini tatunula mu public tatunula mu kamera atunula wansi leto no omwogezi we musajja wa SFC well trained soldier wa SFC kati gwe ne weebuuza abagenda okulanga obulu basajja ba Museveni njagala ombuulire Electoral Commission as an independent body erina ku reporting mu parliament yajjawa audacity etuuka okulangira nti waliwo certificate election nga teebuuziza ku parliament kubanga ffenna banda Uganda tuludde by the parliament by the law Electoral Commission yagatuga nti erina ku constitution yaayo mwesinzire twandika okukola amateeka agaayo that is bogus era ekyo balina okukijjawo ekyokubiri bw'akiteeka ng'agaa nti campaign zikolewa abantu abali ku social media kiba kitegeeza nti ba incumbent already bagenda okubeera successful kubanga bana ba challenge bagenda kuba tebalina opportunity yonna abantu tebabamanyi abantu on average tebawuliriza radio on average abantu tebawuliriza tebawuliriza TV abantu beetaaga door to door campaign nga mutwala brochures abantu mubakwana sikwana kuno okwalaavu kubakwana okubazijja mu line okubaza mu line era basaba akalulu kati ebyo boogera byonna tebisoboka mu Uganda ekisooka ye kennyini ng'omuntu ekisookera ddala kennyini nga yatidde okujja physical okuchallenging omuvubuka ono Museveni takyasobola kutambula kilomita nemu ku bigere ekyokubiri takyasobola kumalako campaign wadde 15% azisobola ne waatuddawo mu ntebe okujja okukola public address bamala mukuba mpiso mukanika okujja okutuula awo bakola batya bamala mukanika kati alinga Hussein Kyanjo taata wange Hussein Kyanjo bamukubuto kati bamufula smartphone bamala mukyajinga okujja okwogera kati ne Museveni kennyini bamala mukanika okujjaawo yafuuka Land Rover zino vividde buli enkadde bala mukyajinga okujja bamala mukuba eddagala ly'abafu n'eddagala bamukuba n'akayaga kali awo waliwo medical waliwo bagiyitani abasawo balina eddagala bakuba naye nga lirimu enjago okukanika okujja okuba nga osobola okubeerawo ng'oli mulamu so Museveni takyalina kyasobola kugamba bannayuganda ekinyini teyeesobola tasobola na kuholdinga musulo kumala dakika 15 nga gwamulumye kati yo president ki ngoza kyamugwisa toilet etambula lindako nawe ku konvo ya Trump olabeko toilet lindako kyogamba nti alina wanyorosa nga atambula tasobola kuholdinga musulo for 15 minutes ne buladi toilet atambula penge nkubudde ku konvo ye Sweden prime minister we Sweden nga atambula ne toilet nedda tata nempulira Trump olamula ku konvo yakuliko toilet kati njagala weetegereze bulungi kyetula photographic interpretation otunule Museveni ng'ayogera obulago bwe alinga ng'omusota ekitegeeza ali dry up takyalina musaayi engalo kati ekibato kye kisazemu okubeera ekyeru mbiri gwonna mufu era etime ayinza okubalukanga bomu okitegera tulidingibwa omusajja anytime afa kati baagala tuleka mu chaos olw'okuba tebaagala kuvaako okitegeera waliwo factors mulina okulabirako nti ensi egenda mu matigga omusajja kennyini tayagala kuva kubanga akimanyi Wawudwaidi bamunoonya ekyo Wawudwaidi bamunoonya yattaggalange sina takyasobola gende bamwagala lindako lumbuye yakola atya enyonyi yattaggalanga yali set by himself ne bamafiya be ne battaggalanga mpulira bibyo okitegeera galanga we Sudani Garanga we North South Sudan yamuttira kennyini mission was made by himself President Yoweri Kaguta Museveni so ensi yonna emunoonya mbu emunoonya tugenze Congo yatta Kabila yennyini gwe yeetwalirayo ono Desire Laurent Kabila yali emakindi wano yennyini gwe yeetwalirayo ye yamuttira nga bakozesa yali bodyguard wa Kayindo Tafiire yamukuba amasasi tugenze Rwanda ennyonyi ya Rwanda gye bakuba ekizuka ne mufiiramu wa Burundi n'owa Rwanda bennyini yabettira mission yali ye okitegeera kati noono kennyini yafudde ono kulunziza era naye abagamba alimu science wa Museveni kati agenda kuyitawa ensi kati eyagala Museveni ensi kati ndowooza eringa ekolagana ne Museveni nsi ki teriiwo kubanga n'ekinyata yennyini ono wa Kenya baamuliramu eva ne bamugamba bw'oba okyagala okubeera obulamu ne Kenya eterere va ku kye bayita omusajja Museveni kubanga is a disaster emirundi emeka gyolabya ekinyata ne Museveni sinnabalabako nnyo
Go just tunula mwaka ivuye bifana ne memory. Emirundi mekadula beka Kinyata. Yani banga tujiri yenyo mingi. Genda wono Pombe Magufuli. Pombe chimeche kitegeza mu Luswahili pombe gubera mwenge. Yes sir. Pombe Magufuli president wa Tanzania kyesoko kumanya nti disaster mu Eastern Central Africa mu ita mu 7 COVID-19 86. Chovola bera naye on occasion bakolagana no business on political matters no business. Era batayina sente kabaka wedde. Kiba kitegeza batayina business naye. Ere we yabaganzi wange teri COVID-19 omwagalo bate mwagala. Kenya economy open by some restrictions. Tanzania bali open. Kati ekigendo kubeera fun enough, let me predict this ngensewulira. Museveni Kaguta Lutabayisirwa mutabani wa Karekyezi agenda sigala mu movie ye before nga tunatuka mu gw'omunana kubanga Bungereza abatukolizing agenda kuza omwezi 4 omwezi ogujja bagenda kugulawo Bungereza officially. America soon or later within 2 weeks from now agenda kugulawo. Ensi ziyitale zivuguddewo, China ziguddewo, kati gwe tumpala ata kyekikusibisa eggwanga tolina ddo n'omulambo n'ogumu ggwanga ogufudde COVID. Okujjako gye musuubira okuba obutwa. Eyo video ejja soon today later in the evening. Ngenda bawa surprise news. Mission giba planning. Ola namusuuziza kye bali bagenda okukola state of emergency. Buli gyasoma speech n'azimalako speech yasigazeyo page 4 nga tazisomye. Kwako kwabadde mission yaabwe y'okusiba eggwanga. Tuwulire mukaawo sebe. Oyo omuyaye bava mu nsiko mu 1986. Ye kennyini yeekolera etteeka ne limugamba nti teri munnamagye yenna akkirizibwa kukondakitinga kuku lita okuwamba eggwanga. Ye yennyini yeesibire mu constitution gye yeewandikira y'amagye. Kati mu Army Council gye baatuuza Army Council nga bapulaninga okuteekawo ku ne bamujjukiza abamu abatamutya bamugamba Museveni wagamba ng'omaze okuba mu 86 nti tekyali nsijji wambisa b'amagye. Etteeka lino weeriri signed kati ogenda kikola otya ekyo ne kimulema. Kyovola bwe yazze okwadress nga yagambye nti mbadde ndudde okutulako mu military council. Kiba kitegeeza pulaani yabaddeyo naye gibasuuza. Ebya constitution wano byonna mu kulonda byonna ne bibagamba. Tegakyali mawulire. Tebalina option gye balina eryaki. Peaceful transition nga bo batudde n'abantu banna Uganda ne baba way out, peaceful way out. Otherwise bagaana byandiboononekera. Kubanga ekisooka kiri bwe kiti. Buli lwolumya omuntu enjala afuuka zombi. Zombi terina eddagala okuggyako okulya okunywa omusaayi. Ompuliriza? Ese nkuliza taata. Kati bannayuganda abalumizza enjala to the extent nti luli tubadde tubagava emayo bajje beekalakasi. Kati bakkiriza nga bakoze tino okola nga tebakola naye nga balya weebali. That means that is an indication which shows that abantu bonna kati bali willing okuspending omwezi mulamba ku street nga beekalakasa nga tebazze waka. Ye kennyini yeetereddewo indication n'agamba nti musobola oku simu ebadde batasogikwatamu weerawo okitegeera akwendi tuwulira ssebo genda maaso kitegeeza bannayuganda experience gye bafunye okubeera ewaka nga tebalina mmere tebakola amaduuka masibe basobola ogikulamu kyekimu okuba nti basobola okuresistinga obuyayi bwa Museveni beekalakasa okumala ewiki omwezi kubanga si yabadde abaliisa. Okitegedde? Ye kennyini akimanyi bulungi oyo muyaaye nti amagye gamaze emyezi 3 si masasule. Prison yebanja abantu abatabanja ba SFC kubanga bamukuuma ne poliisi amagye prison abasomesa bonna babanja tekuli alina series bali bamusasudde emyezi 3 mabega. Okitegeera? Kati ye tabbu eriwo kubanga tabbu yamugwiridde dda buli wamu wakale mu kibira wamusobedde. Yaman. Bullet. Ababayaye okumanya babbi. Budget parliament gye yaproposinga. Oyo musajja Matayo Kashayija gye yazze okusoma eri quite totally different ne parliament gye yayisa. What means kitegeeza nti bakola budget eyabwe nga bba abantu ne bava ku yabalina Uganda gye bali babategekedde era siru bagenda kubbasereza mu wa musolo. Nze bannayuganda bakole ekintu kimu balonde Kyagulanyi Ssentamu ebbanja eribangibwa Uganda ery'obuwumbi emitwale eby'obusiriivu emitwale 4.5 eby'obugagga byana bafale batadde mu
Uganda bisobola okusasula ebbanja eri within 1 year litya. Yeah, Bawandiika. Yeah, man. Preach, brother. Buli mukozi wa government ng'ali ku payroll ya government tujja kujjayo sente z'alina okufuna alaali nti afuna miliyoni emu omwezi nti ye. Tumugambe twagala ebibagagga bwagano bidikiralinga ne tubizuula nti bibye bitundibwa ku nnyondo sente ziddwa ludda wa. Zigenda ku account transfer ku account ebbanja libanjibwa Uganda. Abadikiralinga ebibagagga benga tebikwatagana musala gwe bafuna. Tugenda kuddira amayumba akeedi amataka gonna tugateeke ku liizi sente tuzize mbazungu abaali bazituwola eza akeedi buli muntu yenna agipangisa nga tutegeddirira Kayindo Tafire ya Salimu Sale ya Museveni ya Natasha ya Jeneti ya ani bakatumba amala tugenda zikwata abapangisa tubalekemu buli mupangisa tumuge nti ku account gundi mu Bank of Uganda wagenda buli sente z'omusala zosasula bakina masannyalaze mazzi byonna buli mwezi tugenda kumalako mwaka gumulamba ngeri bbanja tumaze zisasula mwakedi zabe zonna zeetolodde Uganda ne Kampala simply teri muna Uganda agenda kutola de n'ekikumbu asasula sente za Museveni ze babbye no eyo mugagga bye biri tugenda batenants bonna tuba directing ati account iri mu Bank of Uganda leti bw'omufuna mutwale ku account gundi mu mwaka gumu abazungu bagenda kuba tebabanja Uganda wadde n'ekikumi ate nga n'abantu bali mu kkomera bakola akasanvu okamanyi Neda se. Akasanvu kwe kusalira omusango n'ogera n'okola ekibonerezo. Yes, sir. Okusinziira ku damage gy'okoledde eggwanga. Yes, sir. Kati abasajja eggwanga balifudde ekyokuzannyirako whereby omusajja omukulu oyimirira ku TV y'eggwanga n'ojja n'okola statement ya ssaawa 2 namba naye nga temuli kiri developmental wadde ekigendo kyusa. Kati address gye yakoze jjo okumala essaawa 2 yayongeddemu ebintu wabinda byeri 2 mu mmotoka ezabuyonjo yayongeddemu omuntu omu. Ompulira? Yes, sir. Omuntu omu n'ekirala kye yakoze okwongeramu ekyokubiri ndoza kwekuddira n'agamba nti linda kundikolinge kwekuddira n'agamba nti no ekyo kigenze kinadde oluvannyuma so yayongeddemu points 2 emungi kujjukiza kwe kwongera omusabaze mu private cars or private means of transport n'agamba nti yayongeddemu omuntu omu kyekyokka kye yazze okukola mu adresi y'eggwanga eddamba okumala 2 hours mpulira bibyo sebo baminisita bonna bazze mu kuadressing eggwanga omukyala ali wali yeefudde mbw atunula bakumba alimu atadde kano kagundi ka masiki mu akaddewo emimwa n'amaaso akuta olupapula agaddewo kumbe yeebase mwana badde mu kufuluta bonna nga bona omusajja byayogera tebikwatagana okitegeera kati lyeggwanga gye tulina n'otunuli abasajja abakulu bali mu kubba eggwanga balimalawo teri abanyegako okujjako okukozesa amaanyi kati kino njagala kibagaye bannayuganda already wabadde movement z'amagye n'ebyokulwanyisa bibadde bitambula across Uganda nga bali mu kustaging ebintu by'ekisiru bagenda okukola okuwamba eggwanga ebyo byonna twabitegedde ne bagamba olwatta ssebo nalumanya Museveni alemye okuyigira ku nsobi banne ze bazze bakola ensobi bali ze bakola ze zimu Museveni zaali mu kkola zitya bw'oba oyagala fuga Uganda otebenkera emirembe tomanyira kintu kye bayita Buganda n'Abaganda oba teyamanyira Buganda yasigala ludda wa Amin yamanyira Uganda wadde yamanyira Buganda at last naye yasigala ludda wataliwo. The same mistake the previous leaders committed, they are the same mistakes Museveni is right now committing on Baganda. Yeah man, bullet. Ekyatwala bali kyekinonoono bagamba ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Museveni kasita yakoze ensonga n'atandika okumanyira Abaganda ne kabaka waffe nga yagala mu assassinatinga ateke ebyo baagala nze awo kabaka weddemu. Linda agala ku assassinatinga Bene? Kino nkyogera si kitya Museveni ayagala ku assassinatinga kabaka. Federico mpulira bibyo.
gwe wuliriza byange kakkanya akabinako tula wansi wuliriza bino nteredde taata tuteredde tugenda mu maaso mbuye Federico oyo muyayo mulaba atufugira mu mavanala 3 erisooka yabba ebyobuwangwa byaffe byonna buli giyoni yonna eya Uganda n'abyeddiza nga nebya Buganda mu ebiri n'atuwunzika ffenna kyovula abannayuganda okwekalakasa tebakisobola buli omu ayombera mu nju ye okubayita okuwunika buuza omuganda buuza omuge nti kibayita okuwunika kyeki Museveni yawunika Uganda yonna n'atukwatako airtime soko badde mu statement eyo okuwunika bakuyita batya okuwunika balina okukimanya okuwunika omuntu bw'akolanga statement agamba nti gundi baakuwunika kiba kitegeeza nti gwe omusajja yakwatako empewo ze wamwe zonna ez'ekika n'azitwala wasigala empty oba tolina network obayita okuwunika oba okuyoola ebigere yatuyoola ebigere Museveni yatuyoola ebigere ne network n'agitwala kyokola bw'osonga omuntu atasobola kwegulira mmere wadde okupangisa ennyumba ga Museveni oyo aba ategeera lunaku ki okitegeera kati ekyo yasooka okukola etteeka n'alikola alina n'omusawo atula mu ofiisi ye mu State House mukyalo bamuyita Bwanga yamulogera kati ensobi gye yasembeyo omugamba Federico omusawo nga mulubaale obanga musawo omusawo ow'ekinnansi gwe bayita Bwanga mukyala mukulu kati agenda kusikisa muwala we kubanga ye akaddiye omuluwale bamuyita Mwanga yakwatamu Bwanga mpulira bibyo taata natuziza Dr. Fad era wamugamba nti wantu ogendawo Museveni takola ki tagendawo eyo track gye yakola okuddayo Luweero emizimu gyali gimulumira gye yali yasse gy'abantu n'amugamba tuddeyo olambule oteke nayo ebimuli ebimu ku ntaana zino mass graves ze baakola oteke ebimuli obeetondere njagala omuntu w'enaaleemu ng'alina amazima ajja atubye nti mutenti baasulanga mu Museveni ekiro Federico kyogamba mubagendanga mutenti abeerangayo yekka n'obwamu n'omugundi we nga takkirizayo omuntu mwenna gwe babuuzo bamanyi mbere ddala emikwano gye gubage Museveni emisana babalaga mu kamera atambula babalaga ekiro vidiyo ng'atambula oba gye yali abeera ekiro Federico fe tuwulira bibyo gwe bakulembeze bonna aba Uganda olabyeko omusajja alina omuti ogwo gwayita nti gwa bacwezi wali omulabyeko mu Uganda nedda weyagendera Sudan n'abuuka entenjeru kyo tewakirabako era nakyo nkikunyumize wamma ebintu by'entenjeru ndabiwulyako ne saabitegeera nnyo mu system nawulira bwe mwana nawe penge nawe weekubya short okimanyi bulungi omusajja mulogo yagenda Sudan n'abuuka entenjeru ngalo ekiruubirirwa Federico ati nawulira bibyo bakubikira afudde ate onyumya mulamu assa tebereza okitegeera kati bano bonna bakaddeyi bano mama fiina bano babanga abakongozi be batuma mugende mulekinge kino mugende mulekinge ki mugende mulekinge kiri bano bakulandama nono musajja simanyi ono yeesiga ebizigo ono bamuyitaani ono simanyi kojja jjumba kabona jjumba tebalina kye balina bonna bali awo bayaayi tekulina kyalina kubanga ne matatu eri ku siteera mufere oyo mufere bonna bafere tasobola kuloganjibwa kupimpina kamyo Jumba wabonda bakuvidia nga mukazi bawakula ne muye kubanga ne matatu tasobola kuloganjibwa kupimpina kamyo tasobola ne wamusoka talina kyaliza kukola jumba busibanya talina kyasobola talina naddogolera balina bakula ne abiri akiyaayi wabizigo nayeruka taliyo bafere kati nego basindise mbw agenda asamira omuzimu gw'obujjagali baale wabasoga bamusamirira abaganda embweyo kuba bali baagala maanyi ga bujjagali kati eyo tteeka ey'obyobuwangwa byo Museveni eyo tagenda tusobola kubanga n'empewo zigenda kudda kati ate ke baakutunze mulungu kano kankababuulire Museveni abaana mulungano gye twaliranga ebyennyanja n'amayirungi ogwo jajja mulungu baamumenya ddobeera ludda wa tewakyali balira kyennyanja bawedde bibaati obeera ludda wa penge mulungu wange siri musangawo naliranga enkoola genda mulungu baamumenya dda Museveni yatwalawo n'abayaaye be naye kino kankimubuulire ng'obudde bukyali nkimanyi kwali alaba tulabanga mu CPO genda mu maaso David Wasajja omulangira w'ettoolo yeeyita omulangira wa Buganda Nirako, omulangira w'ettoolo yeeyita ow'e Buganda. David Wasajja si mwana wassa Edward Muteesa, mwana wassa wa musajja mutoolo kabaka w'ettoolo, lwakuba Katoliko dizisiri wakambadde ntambuddemu, kitaawe musajja mu ttoolo, era ssenga we yoyo bagaya.
si mwana wa Muteesa. Kyovola batunze ettaka lya Buganda ddimalawo abaana ab'ensowole baba bazibu nnyo mu kika. Omwana w'ensowole omumanyi Penge? Omwana w'ensowole mumanyi ssebo. Kati omwana w'ensowole yabeera ettabbu kujjogobera family ezisinga obungi ezitundiddwamu amataka n'ebibugago family okucyankalana. Abasinga okucyankana ne baba nga basika oba si basika baba si baana ba mu family eyo si ba muntu mbwe zaawo. Kati David Wasajja Katikkiro Charles Peter Mayiga Kiwalabe Maliro y'omukyala Sarah Kagere kuba naye si Mumbe ne si mwana wa Muteesa. Mwakola ensobi ne mutunda mulungu obulombolombo n'enno n'obuli ku mutuku mulungu obugenda kukuŋŋaanya abaana bwe basule mu nnyanja basule ku accident. Era namwe kenyini mugenda kufa ne Museveni waako teweeyibaala. Kye bayita mulungu temukimanyi. Kye bayita mulungu ezo sente ettaka mwatunze kyama era Museveni ettaka waguze fu. Nanyini ttaka eryo kenyini mulowooza nti omuntu aba yafa. Nanyini ttaka eryo kenyini ajja kwesitukira. Kabwa alibi genda maso kabwa alibi Federico Chemical. Nanyini ttaka eryo kenyini. Oba nanyini ttaka eryo abadde abensikirano Chwa ne Mwanga bagenda kwesitukira. Bajja kuwulira ekinaava mu y'ebiraka ekyo kyo kibabuulidde mulungu ofu mulungu bwe mutava ku mulungu ebinaddira abaana mwe n'abazzukulu temutubuulira bagenda kwesula mu nnyanja naye omulangiro yabeera nnyo bidiirudiiru n'ebiro eby'amazzi biki nkugambye nti omulangira David Wasajja mulangira w'ettulo si mwana wa Muteesa nkugambye abaana b'ensowole bye bakola obitegedde obiwulira bulungi baba tebakola loosi yatunda butunzigira kuba talina walumirirwa. Mbagambe omusajja mutuufu omusajja tafaana Abaganda afaana abasajja batoolo oli mutoolo jjajja si Muganda okitegeera kati evvana ly'Ebuwanga Museveni yatuyita muli kyatusibye ne sooner or later bajja kutegeera kati omu yaddukamu kubanga ojjola abantu badde bavuganya ebifuzi mu Uganda badde beddira Mbogo Kyagulanyi yeddira Kimpozi Mbogo se Wembogo se Federico Chemical ali wa Bunyanaji yali akuttemu Federico nkuulira Federico Kyagulanyi wa Mbogo sebo wanje Kyagulanyi wa Mbogo sebo kati bwabanga bwaba wa Mbogo aketuyita akabonero ak'ensuusuuba bwe tugamba akabonero ak'ensuusuuba ibeera extra indicator Yes. Museveni ajja empola ne bakyaliibe. Museveni ajja empola ne bakyaliibe. Gwe njagala ombulira ebbanga lyobadde mu Uganda mu bulamu bwe waliwo opposition eyali avuddeyo n'agamba Museveni open roof nti kyali gwe olina okuva wano tukukooye. Jo yabadde ku BBS yakugambya ati busulwa katoka Faraka Buseno kana konna naagira kubanga mukama wako bakagenda nti musajja yadala nakujjako kamera bajjeko kamera efara katata busulwa mwelenge na mutide omusajja professional okitegeera naye kasizo okunyiza ku busulwa nti yadde ani professional Asaina wakola ebintu byenga mwenkanya ku bantu wano bakadeidei. Yere so mukulembeze waffe alina kyatandise okukola. Ngawogeza mukati omuseza bayo mukulembeze omuyita yes man, yes kazi. Wale bineke jagera okulengeza Bobi Wine kagelinga mugambi gamba yayogera tabikakasa. Gule to kale kayina keja kamulengeza mu mukati choka mu misi bayo bide cowboy. Simanyi yes man. Kati de kati de zakale kati ne kale oza Bobi Wine. Ayinza olumba mbyayogedde. Kyagulanyi tali wamu kyayogedde omuntu yenna wamu kyayogedde bamunanfuusi era kagambye osobola omuyita gwenda ky'osobodde omuyita nina bakagala omulengeza kale kagala okumuteeka. Let me tell you one thing Bobi Peng omukulembeze yenna ayagala respect agikolerera Museveni ta deserving a respect ne bayaye banne. All the catastrophes which have happened in Uganda are because of Museveni. So we can't respect him when he doesn't respect any Ugandan at all. Many Ugandans are suffering in Arab countries. They want to return home, but the airport is closed. How can you respect such a leader? Pengo li mu Sweden obona abo no sindika sente kola bidaka zende na abaana abo ne kuvako omusolo ne omusolo gukugolo galwa byemuki. Oba teba deserving a respect.
ofuze myaka esizo okunduma mbadde wena ndibali jakugenda ko mulungo myaka jange mbali nesuwa kudduka mulungo mulungo yagenze jajja ne tugenda gisabira bijja kuddayo kati njala kubulira ekirala Museveni tasana respect olw'ensonga nti kati balina ekintu kye bapulaning ngenda kyogera mu video yange ku ssaawa 2 nekigenda kubeera ku shocking ensi nekino njala kirabula bannayuganda buli muntu ayagala enkyukakyuka mu Uganda weesibe 2 kubanga olumu terunywera era buli alina akasente ke ng'obadde okimenti bano abasajja bahaamu abeefudde nti bagagga mu Kampala batandise okulokinga amaduuka g'abantu babakkiriza kujjamu kapito waabwe kubanga eri abantu abagambe ffe bana ekintu kitadde katujjemu bintu byaffe tugere babagambye unless nga musasudde mwe temusasudde temujjamu maali ekyo ensi ekitegere njala abantu bayagadde okujja ebintu bye mu maduuka mu akeedi abasajja babagambye ezo akeedi ziriko embwa saawa eziwera saawa emu eyakawungeezi ebyo bikampuni ebya security bireeta embwa ne zibeera mu akeedi ne bazitwala ku makya sanga 12 ne baleka abasirikale bakuuma akeedi zezo ku miryango gyonna ejingira ne gifuluma kati munnayuganda yenna ayagala okujjayo emaali ye ng'awulira kitata kyakisobola bamugamba either you pay or you leave your capital ekyo akiwakanya ajja ayogere nti akiwakanyiza abantu bangi babalemeseza ofulumya emaali yaabwe olina emaali ya miliyoni 12 kati myezi giri ena miliyoni 3 zosasula ze miliyoni meka lindako mbala okulaba wano osasula miliyoni 3 guno mwezi tugenda mu gwakuna kubamu okaliculeeta osasula miliyoni 3 time myezi ena ze miliyoni 12 kapito waba aweddewo kati meka byonna kukkiriza kufulumya emaali yo kiba kitegedde ogenda kugweddalu byebagambe kubaze obagamba bwe mugenda kugweddalu nga temukimanyi namwe information esinga no munajijja utafali tuliteekawo mutambuze information mutambuze wawulidde yanga olw'omundebe ono omugaga omundebe omumanisuye ng'ajjayogera oluzungu lutakwatagana nga awulira pressure naye emutta ogamba yanga yetu wamulabye kafa ka video tewakalabye muhooza amugamba twagala sente ez'emyezi 3 yanga n'essere tazinaba yabadde alina kuva ku explaininga mu luzungu lutonotono lwalina ndi bannange mugula akeedi abantu bajje batusasula essente naffe tulina abatubanja yagenze kwogerawo Lujapaani na Lulanda lwaludica ne lumulemerera kuba pressure zibatta yayogedde lukolifaayo lwennyini kati pressure ebatta babulooka bwe twali tuyita ndi bagagga kumbe si bagagga yaga gwamusunye kati ani agenda okusafa ani agenda okusafalinga bannayuganda bagenda okusafalinga kati ateze nkubuulira Museveni wantu bwe tuba tumwagala ku social media gye kubanze mbadde nsinga omwagala wallahi akolera ivu ne bonzu kusanga kumunana gwe kino emba ne basoma kuli simu direct naffe tutekola ivu akiwulire kale ajje gubaleke bajje ne bakuba munana gwa kiro gwonkubiranga essimu tukola live bwasigaza abantu kulayini mbanfa okujja nga bagenda teekako alioni ze zigenda obbalaba balamu gwoli olide mutubuulirange muzize n'abantu bammwe babloka bonna babagatte bonna era le mu secretariat ne gavumenti yonna bagiteeke wali bonna mubateekewo naye bwe mutubuulira bwe mumala okukola video mwenna mwegatta amaanyi gwonkubira essimu daire nemba nebasinja gikola kubanga ebeerako 24/7 tusimbule bwebasigazangako omuwagizi mbaluka otubadde tubalinza kati kankuseseyo ekintu ekirala kimu oyo kyali abadde atubbira mu kalulu kano akali openi nga boogera emboozi etakwatagana kati ku social media tusobola omugirayo video zonna zabadde zayogera ng'ayogera bitakwatagana nga bw'atakolera Uganda bw'atakolera kyakolera baana be nabazzukulu be mwabadde atuvumira n'avuma bannayuganda nti basiru mwabadde avuma baganda nti kondomu wano ku social media tusobola ozipuleyinga ne ku radio ne TV ekapa tosobola bizanya wantu ujja mulabisa kati ajjenga amanyi nti eno jajja mazina ganki mazina zino zisewaga banzibu nnyo ku social media tujja mulabisa kafe tujja zizanya kati ajja kutegeera kye bayita social media
tekuli editor tekuli editor tekuli programs director oli mutwe gumuyimirira ne mu toilet njikola nga ne gamye ne ngamba ogikola bulungi nnyo abantu ne bagiraba ate zaffe ziba zinyuma kubanga tusesa n'okusesa kubanga abantu bakoye Museveni babulira figure zitaliyo abantu bako kati kansooke nkubuuze okumanya abantu bafala basiru nolaba ono omukazi yabba ekizibiti kya bukadde 8 Edith n'abakoba n'ava mu paluisi n'agenda ne yeesimbawo n'afuna obukulembeze member parliament bateeka ababuyabuya ababisi mu bifo bya gavumenti bwa minisita kumbe embaata zaane tezitudde awo kuva ddi nga minisita wa IT n'abakooba gw'okulanga minisita wa local government okutandika okuapprovinga counties endala ze batadde mu Uganda tolabanga bano baddandala nnyo bo baddandala rasta tosobola kuddira mutemi wa mbizi agende muzikiti asaaze it is very impossible tekisoboka abatabuliki bamufumita enkato kati n'abakooba oli wa IT ate oyingidde minisita local government mbugu approvinze counties endala 15 wazivu mboza ni minisita w'ebyenjigiriza yono senior to drop out mukyala we Janet Museveni naye ekyali nsi kati eyasigalamu olagiriro teyayita kansooke nkubuuze eyasigalamu olagiriro teyayita to prove you this by the time of your senior ebya P7 bawe Janet abituule nga tewali muntu yena agenda mulagira bimuwe pepa zonna bwazitta batwala omutwe gwange aho no wekakasizaje kasajja goli serious labo taddewo omutwe ocheka sasa ebintu byokoloboza nkubulira penge basetinga ebuzo bya UNEB simukolobozi babikube ku meza awo babiwejene kyatulwe nga aliwo obwo nga ne simba zijje kabitule bwabiyita abatwala omutwe gwange nasa ndali manyiti mutu wadda mbuyinza ku bange eri alifinya mu kakyasi nagana nakoloboza toka bati yadda naye koloboza asoma kinga byabadde anonyo leda abirina ali mu future ali mu sente agenda soma ki Afrika kosi ko koloboza naye why akadato omutwe gwo tekukyakwa emitwe gyabwe tegikyakwata gali kimanyi kimu kubba kugoba abantu ku mataka kubba sente kukanga na kuwa biragiro bya kutiisa kutta bati byabamanyi byokka tebakyalina kye bamanyi Wano ya kuoni ngao yakwata video na agitwala simanye mu State House nze sikyatya obakwata video bagikwata bakola ki bagikwate kubanga sikyatya nze nasala afya twasala leerwe eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina kituufu okitegeera yes sir penge bananzi tejja kujjayo omulala naye banakutejja kujjayo omulala Uganda tekoma kuffe Uganda nene nnyo eriyo generation nga lunaana ezijja kati ffe tulinga bakulu ffe tuggula kkubo ly'abantu batandika okwogera let people wake up and speak their minds bannayuganda badde basirise nnyo nga tebasobola kwogera batya nnyo mwana batya nnyo how many people in Uganda on average who can speak their minds they are very very little yeah man okitegeera nga tebasobola kwajuwinga na muntu kwogera one on one kino kiriwo ekiti bamanyi kimu ngenda kusoma noonya omulimu ngufune bwe sikufuna nzira ku boys kota za kazende boy bwe mbanzalira abaana eyo system erina okuvaawo buli muntu olina okwerowooleza yeah man okitegeera bo baali balowooza nti baleka geto mu Kampala kiba kitegeeza bassa abantu tebafa abazoganya yavuddewa abazoganya avudde mu geto kubanga bali kasita balya bulubandi omungi n'emigaati basirula busirwa tebawaloza buli kya layisi giwe kiri ku meeza basiba munero kopingi kwero kopya tuboli okitegeera kati gojera bya video mu kibando lyabera mu note simanya bera mu Nitone cinema ali mu SC okitegeera tajja tegera bintu bya wansi twetaaga omuntu ategera ensonga z'abantu ba wansi one education system ya Uganda ino okukyuka tuve mu kusoma zinja salopa stana waletera mugati ku meeza yeah man amateeka galina okudda mu buwandiike bwagwe nga balina okuba nti jjajja asala omusango according to the constitution according to the law not order from above secondly omuntu alina okufuna omulimu according to his experience and his qualification si bya mwana wa gundi twatera embundu twazimba gurofa twavuga zirengi rova ebyo biveewo yeah man 3 tulina okumanya Uganda y'abaani nti bannayuganda munnayuganda first the foreigners they bajja nga ba second citizens tosobola kungamba you protect a foreigner than you protecting a Ugandan
Omunayuganda abatalina passport omunayigera n'abana passport ya Uganda n'aba ne passport ya Uganda abakungu balina endagamuntu za Uganda banayuganda tebalina ndagamuntu abasuudani balina endagamuntu za Uganda banayuganda tebazirina Munnayuganda n'akola omwezi ne gugwako mwini natambuza n'osiba Munnayuganda okitegeera Munnayuganda n'asasula omusolo mwini nayisawo konteyina eyo system erina okuvaawo on average abasajja bazimbye ennyumba enene mu Kampala matiri ayingira tasasudde musolo buli bakusasula sente emitwalo 3 owa muguze gumu kasanvu Noza temukola sura badi black sente musimanyo okubakunga bamalaya ne abantu kibayindu jajja akakabadi nayo kabuuke jajja kankubuuse penga tereka kwebaka nnyo badi black ba recruiting kuvadda bamu recruitinze ale bamukanze bukanzi tewali sente tewali sente ze bamuwadde bamukanze bukanzi alaka video ke yakola kali nga ye ke bakwata abadde kwabanja kajukira ine banja bamukanga ate nyukiraniza bamugambye gobo yasamenyo misango gye mikade tujja jijjayo gyo muzungu tayina sente za yafunyi gwe eye box gye bataddewo yabadde mundu zaddemu ne million $3 bili bitano zimanyi nzima yesu zade ntono nnyo kati njagala bw'omuntu yenna era yagenze ko bakolo gye tuyita baluke section wojira sente mpya n'enkadde era bakulira n'omusirikale akutwala ebweru waddewo omusirikale ki million 5 baziteekamu akabox k'amandazi noziteka display now ekyo tekisoboka bina yadde byakiyaayo bamukanze bukanze nga tugenda kujja fayiro z'enkadde z'emisango watomeranga abantu mwakubanga abantu wanyaga omuzungu bamutwala wasali musale n'amukanga kwe mutere Pablo bamutereddewo n'atya naye nga tewali kyamagezi kyabaddewo okitegeera tewali nnyo kyabaddewo so bamukanze bukanzi n'atya naye nga oyo kyali ajja kutuusa nga amaze okwejjusa nti lwaki yakola ebintu ebyo kubanga buli muntu yenna ali awo ajja kutegeera nti ensi lwaki yakyawa abasajja abo okitegedde ajja kutegeera ensi nti lwaki yamukyawa Mwana okubya akamba n'omugamba mugaziya tubanga oli mukuba nnyo ebyo biveeko minding alive gye tuliko ssebo andi mbadde ntidde mweze okulya kugamba gaziya nga bateti kyali mu kuvuba tugende mu nedda ssebo sivuba kati bwe tugenda ku nsonga endala bano bonna abali mu kola stunts ez'okubuzaabuza bannayuganda tembawa budde kubanga ekyo Museveni yakiteeka kuva mu sikabuzaabuza okujja abantu ku mulamwa ezo kampuni obona bu TV obuli online obulaga abantu mbu kino kiri bwe bonna baffere waliwo zaako kakyali FB4 lwaki akolaga ne mama Fiina Banyampi jajja toko tubulire muka wachi banyampi Halo SB4 munyampi SB ompulira mpulira sebo mpulira Ibulake oyo mukasa simayita Ibulake mukasa le munyampi bakozi ba state bonna bakozi ba state ne bu TV obuze bonna bakozi ba state kati nina akabadike njagala nkutegeeze jo Gashumba yabadde alina okukola live nekyaliwe tamala emirundi saagirabye anti nkujjira kati kankunnyonnyola abantu bategeere ono mirundi information gye nasembye okufuna eyinza okuba nti teri 100% correct naye njala gibategeeza mugitegeere evanelemogoba ku NBS gavumenti erimanyi babagala kuzozoganya Facebook badde balina okuleeta omuntu okujinyeenya oli beefule mbamugobye ajja kukola Facebook live okubuzaabuza bannayuganda kubanze ekimanyi mirundi akampeininga mu ngeri ya kimafiya ekisooka bw'obanga gavumenti gy'owagire nga Museveni ye president bagoba batya ku leediyo nosigala ng'owagira Museveni era ng'oyambala n'ebyekyenvu mugule mumpuza mumutegeere okitegeera abakugobye gavumenti yawandiisa ekiwandiiko Museveni n'akisayininga kwetadda ku TV ate gwe wagire oyambala bintu bya kyenvu tokira nga tekikwatagana tekinawe kikwataganira
tebikwatagana era biringa mpalizo yafuga Uganda byaba 7 Kayatolo atati wachi live tiyabaddewo live yabadde bweti ono Gashumba yabadde agenda kwata Tamale mirundi omuzimu amulete ku live bakoleke Twitter Deadly live show nenga ini mucho bade bayina trade makaje bagala okuteekawo bade bayina vande bagenda okuteekawo nti singa show yabo yakuteyo yani badde duo ezo zabadde sente yani badde duo bajjeyo ensaka ila mu 7 rwanda jira bengeri kabantu ngalu 10 bakakaaga automatically simu yadde gina kuvuga mugenda kukolera mmeka ontegedde nkitegedde bano nye bajjira wano muvana leyo na kati ekyo bwe kyawedde Tamale minuza natuuka wakana agamba ngende nkole video eno newono muyayi emale ekwateyo ate balamuze yandiyeko sente kubona mufere super aliwa ono Gashumba tugende maaso mufere kati ne bandi babagambye okubalamuza sente bali balina obbawa oli atagenda funako kati ono yabuuse n'agamba no kansigale ebyange sigenda kujja omuyayi yaliza okumala essaawa nga 2 namba omuyayi teralabiseeko yeebuusizza kati nze nja bagamba bino ebigambo byange nze mbyogera eri show yabadde balina kye bagenda okuseetinga bale banoonya nkwanso izo yimirira babere n'ekyabwe kye bateekawo ku social media kuno kye badde baseetinze ekira ndowooza abantu bakitegedde bulungi naye ono Tamale mirundi ne yeebuusa anytime from now basobola okuddamu ne bagikola nga bamaze okutula ku Micho grounds ne bateesa era kati abantu bangi ogenda bbala nga bajja bakola lives kubanga baagala kufuna platform babe ba parliament bajja basabira okwogera ku lives zaabwe bakansala baani ebyogenda bbira bangi bagenda kutandika okukola live ku TV ku social media nga batunda platform za boleso nga baagala bali bajje bazikolereko okitegeera obubaka wa parliament ne bakyaza ku member parliament biki kuba bagayirira kubira ku social media kibaagala okubala ekyo kati baagala kubala ka sente kulira bibyo okitegeera kati yo nga nvudde ku social media bono buli ku gundi tugenze ku kyaliwo Ibula Kasolo toyagala mwogera ko nkimanyi njagala abulire banna Uganda yakakola hiti mmeka okuva mu 20 oba 2011 lwagamba nti awabira mu 7 nga amuwabira ku campaign kizi yakola luyimba kyolali lutunda luli yali akola ku saawa eyo tewali bayagadde etteekayo kikeesi kibeera bakite ku social media atandika okubanga bamuwa platform atandika okwogera ku media kuno nga amawulire bagatambula so eyo teeke nayo ya stand eyo Ibula Kasolo nabukidde mu stand kati gwe balinanga bano balaba Mike bebe kuli bakyatunda kati gwe balinanga abuza abavubuka bebe kulu mulambo gwafa baguzika mulimbo gwasigale oguunya muluzungu baguyita dead cock gwafa takyana kyasobola kugamba bantu okitegeera kati ne baleeta Ibula Kasolo akole stand yebeere waawo laleeta lebulusa ne baleeta nono omukozi wa ISO abadde ku media nga babega okumala ebbanga ddene mbona yagenda kwesimba wera and good constitution emu obuyinza okwesimbawo ensi agenda gibuulira kikyalina sente yazijjeewa alina sente meka on average if you may ask bwobanga media esasula emitwalo 10 omwezi lwomushana sente zigenda okwesimba ku president yazijjeewa ask yourself bagala milioni 10 ng'omusingo lwomushana milioni 10 yazijjeewa yatunze malalo gajjajjawo yatunze eki abo bona baplotinze okubaleeta ebyakabuleta sibimanyi kubanga naye ayina choice eyo okujja okwesimbawo but on average can you paying as I see you pull out 100 million Ugandan shillings and you go to contest for presidents oba mulalu kati bano bajjawa interest egamba ndengenda kuteeka milioni za 10 nesimbewo kabuleta nono. Ask yourself, can you spend 100 million in which made Bobi Wine get a cost more than Museveni? What more do? Simple mathematics. Ask yourself. People are looking for food to eat. Mbugogenda just to get million chikumi take over the commission we simbe. As if ozijawa. Oyibambanja nerenti oyo lwamusha bambanja nerenti. Wa nyumba gyasula mu apartment atakwata milioni 10 agenda asasule mu eto commission bamubanja renti
bamanyira abasajja bano gwe soko ombuulire empologoma bbiri zirwana ng'oleeta akapyo kafukafuka erifiri kuba bagenda kalya mu afutime baba bakalidde simple enjo empologoma bbiri zirwana mbu akamyo erifiri mu afutime baba bakalidde kebasooka nti kati Kyagulanyi agenda kwesimbawo ne Museveni kuba Museveni atya Kyagulanyi kati gurumusha nango jasimanya ani baba bagenda balya okitegeera kati babatisa mu certificate election Kyagulanyi akugamba ebyo muli ku byammwe akaloba gyekali batekali nze next president ate yabagamba ebyo ku negotiation tebiriyo nze njagala ku negotiatinga nammwe nga mufuluma mugenda birebe panka n'obundu bwabwe nkulayirira mu Uganda obukulembeze bugenda kukyuka nga tewali mundu wadde essasi livuze ekyo kijje ku nze mbuuza lwaki se ekisookera ddala amagye gaffe aga UPDF original tegali willing kuleka bannayuganda kufa ttogge ekyokubiri tojja kusanga Kayindo Tafire ng'aduumira amagye ku ssente zaalina n'ebula ebintu byalina oba musiru oyina lolo ya ssente etambula egenda ng'ak'ekikumi kava kagwa ng'oyimbirira lolo bolotaako ekikuba musiru Salimu Sana kyasobola okuduumira amagye afire mu lutalo nga ssente alina empya n'enkadde oba musiru ono one eyed man ono Minister of Defense omulema disabled ku ssente zaana n'ebibuga byalina mu Uganda n'ebweru wa Uganda akyasobola ogamba agenda kuduumira olutalo afe ng'afiira ku ki Museveni ye kennyini takyasobola gamba ayimirira agenda mu lutalo kubanga they can't manage olw'ensonga balina buli kimu balina kye bakiipinga luli balwana nga tebalina kye bafiiririra omuntu nga talina kyafiirira aba muzibu nnyo naye omuntu nga alina kyafiirira agamba akayumba kange tebajja kasenda kaŋŋende kankaleke nve mu ntalo kuba baako nekyaba yeekoledde penge mwazanyanga zaale n'amasuba ku mwala wajjanga n'emitwalo 3 n'okuba emitwalo 10 si bwe kiri era naddukanga okwamba ziba gimala kiba kimala anso gifunye siba bulungi abatuuliza bandabire kale seba abadde Fred Lumbuye chemical ali abadde Fred Lumbuye chemical ali bwatyo bwamaliriza ngera abagamba nti yes information is power mukulu wange oyo mwagala nnyo teyeri antama kakati ngawulidde information yenu lwaki togyongera gyolekera mu State House tufuna shares ng'enkumi kakakaaga muliko abantu 1,700 waki temugyongerayo buli kimu kyazze ku social media buli kimu n'okulwa togerekera ku social media ekinnuma mbu information tumala kubengayirira mugyongere yatukemuziba abaddeko ngalaba kati video azifire mu State House banaabakuba bandi badda bangambye nti muzeeyi bali obumu kakano bakaweereza mwongereyo information tujja kubawangayo tujja kudda luzira Friday Saturday today tudda muganda wange no mwagala nnyo tudda mpaka obukulembeze nga bukoze buti mwagadde nnyo kyasobodde otuweereza wadde abadde avuba kubeera muwulidde agamba gaziya naye nga freedom of right gyali ettaki aba asobola okubeera ng'eno aweereza eggwanga ng'eno anyolosa kuba nze nzeka kitegedde nti abadde anyolosa ekyo kyamaanyi nnyo musajja wa mawojjolo naye ng'era mwagala babita Fred Lumbuye alina be yasuula alina be yasuula Allahumma nze lwale gwensamira alina be yasuula naye nga abasuula ali ku sayidi ntuufu gwe kasaba buzaamu amagezi oba otulabyeko ewaffe tuli batono ewamwe muli bangi bagula muweze omuwendo mwongezeeyo bannaye ka vidiyo kanange mbalabyeko sawa yagenda mbimoloka akuuma atakuumira mpeera nsigadde penge tujja kudda mwebala kubeera nga mbadde muwuliriza tubagala nnyo temujjanga okwo temujjiranga ddala okwo mujje akasubiddwa osobola okuddamu n'okalaba naye nga kikwanguira osooka okubeera nga tuli selfish okagabanya ne munno gwosinga omanyi kyekitegeeza people power bwe tukola zi vidiyo nga zino tufere tusaddaako obulamu bwaffe n'ogishalinga emirundi 10 mweze kitegeeza amugambye gaziya naye ngenda ali mu kkuba njiri taratibu lubala nnyo songa zino zikaba naye ngenda ali mu kasuka mweze kitegeeza ekyo freedom of expression gye tuli mu sisi tukiza okukola ebintu bino okubeera ng'oyogera naye ng'ate ne onyolosa
tuva kunyolosa no government nenga neri muri life anyolosa nenga ngene nkole mukama wanansanga ne banonde kubo nange kironga nange nyolosa bwe bule mu butambula tubagala nnyo